Kaakati omwami ono mukyala we Kadaama yafunye online shopping, yafunyeyo akavubuka akamukwana ku online okwo. Kadaama n'alyoka yeerabira famire ye ne bbaawe be yalese e Uganda. Kadaama olwafunye ka online shopping kano n'alyoka agamba bbaawe nti munnange nze eno ku kyeyo ngenda kumalayo emyaka 6 ate nkimanyi emyaka 6 egyo saagala nkulinze n'olwekyo ssebo oli wa ddembe okufuna omukazi omulala n'owasa nze ndeka tonninda. Omusajja n'amugamba bannange bebi kiki lwaki ate osalawo bw'otyo? Kadaama n'amugamba nze sooka onneesonyiwe, funa omukazi omulala owase nze ngenda ku lweno ku kyeyo ngenda kwekolera ssente. Munnange ezabadde teziri busa nga wakayita emyaka 2 gyokka Kadaama n'akomawo e Uganda era yatuukidde waka online shopping ke nga kamukuba matooke bwe kamaliriza nga kamugoba. Kadaama n'asigala mu bbanga nga talina waakudda ate kwe kusalawo anoonye bbaawe taata w'abaana ng'alwanira maka yagenze okumusanga nga mu maka mulimu omukazi omulala. Kati ye Kadaama agamba njagala maka gange, ninamu abaana bange 2. Omusajja amugamba tojja gayingira. Kaakati owuliriza nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuka ku buli muntu. Omwami ono mu comment section mwali era buli kye munteesa kyonna kyonna agenda kuba akiraba akolere ky'omukazi ono mu butuufu era omusango gugwe oba omusango gwa Kadaama mukyala we. Wuliriza munnange omwami ono alina abaana 2 mu Kadaama ono. Bwe bazaala omwana waabwe w'okubiri akasente nga bw'omanyi akasente k'e Uganda akasente kagenda katandika okukola ki? Katandika okwesibaasibamu, banoonya ssente zibabula. Omukyalo ono kyava agamba bbaawe, mwami olaba otya bw'ofunayo akasente? Ne ŋŋenda ku kyeyo n'enkola, bwe nkola nja kusindikira akasente tujja kukolako bizinesi abaana basome n'ennyumba yaffe tugitereeze. Kubanga Kadaama ono yagenda ogenda ebweru nga balina ennyumba yaabwe naye nga tennaba kukuba pulasita nga kale tennaba kutereezebwa bulungi nga kazadde tewaali nga n'omwami omulimu talina bulungi. Ng'omwami agamba kale ng'omwami anoonya ssente ng'anoonya emiliyoni egi emiliyoni emu ng'agiteeka mu mukyala we nga bafuna paasipooti nga bafuna kampani nga Kadaama agenda ku kyeyo. Bwe yali agenda ku kyeyo baateesaganya n'amugamba nti akasente k'ogenda okukola ogenda kukansindikira nkatereke, wabula emyaka 2 egijjo bwe giggwako ogenda kumpa ssente nze nzije omusajja nkole gw'osooka okomewo eno olabirire ku baana, nga ye pulaani yaabwe. Nti Kadaama bw'atuuka ku kyeyo gino emyaka 2 egisooka bagenda kugikola banoonyemu akasente akanaakola ku bintu by'omwami n'omwami agenda akole. Kati ye Kadaama kontrakiti y'emyaka 2 bweggwako akomewo abeere mu baana, omwami ye abenga eri akola ng'asindikira mukyala we ono ssente n'abaana nti ye nga Kadaama alinnya nnyonyi ng'agenda. Kadaama bw'atuuka omwezi ogwasooka agusindikira bbaawe, nga bbaawe munnanga akasente asasulako school fees nga balyalyako nga bw'obimanyi. N'omwezi ogwokubiri ng'era agusindikira bbaawe nga balyalyako n'okusasula biki mpola mpola. N'omwezi ogwokusatu ng'era Kadaama ono asindikira bbaawe ssente. Kaakati Kadaama ebbanga ery'emyezi 3 lyamala ng'ali eri yafunayo abaamukwananga ku intaneti ba online boyfriend nga bamudereza nga naye ne bbaawe amulina. Kaakati batambula Kadaama atandika okukyuka mpola mpola. Ndowooza ka online boyfriend kano akaamukwana kamusuubiza ebintu bingi ne kamusuubiza ensi n'eggulu. N'alabira ddala nga ndowooza ono taata w'abaana be talina makulu, kubanga Kadaama bwe yali ava e Uganda yalekayo abaana 2 be yali azadde mu bbaawe gattako abaana 2 be yali azadde mu bbaawe then n'omusajja ennyininyini ng'abalese eno e Uganda. Kati munnange bw'atuuka eri ka online boyfriend butandika okwagala okukola ki?
okumubuzaabuza n'okugezaako okumukola buti. Kadaama tatandika okwagala okwerabira bbaawe mpola mpola. Kadaama atandikiriza mpola mpola okompuleyininga n'agamba bbaawe naye nganze ngenda kulwayo nnyo eno. Okyogamba onnaninda. Omwami n'amugamba pulani yaffe gye tulina ogimanyi. Kola emyaka 2 bwe giggwako komawo nze nate nange nninye nzije nkole ki? Nzije nkole. Kadaama nga mugamba naye ndabanga ekitajja kukola kubanga nze mpulira saagala komawo kati Uganda, njagala nkole. Nze mpulira ino njagala kumala emyaka 6. Emyaka 6 consecutively. Bwe mala contract esooka ndinyuwalinga endala n'endala emyaka 6 nga ndi eyo. Omwami agenda okulaba nga mu butuufu tagenda kusobola kukola ki? Era nga Kadaama bw'atyo bw'atandikiriza okukyusiriza ebirowoozo nga kano ka online boyfriend kamufuukidde aka online boyfriend bannange, nga kamukyusizza obwongo ne kamujja timing ku famire ye n'ebisuubizo bye bali beesuubiza ne bbaawe, kaagala okumuyingiza mu sisitimu yaako era ne kakituukiriza. Munnange Kadaama agenda okulaba omwami ndowooza byamugamba aganya obikkiriza. Omwami aganya okwerabira omukazi. Omwami agamba mukyala wange leka tukole ffenna, wagendayo nga tuteesezza, katuyagala kundekera baana, pulani zaffe zonna nakuteekamu akasente. Kadaama nga mugamba funayo omukazi omulala ssebo wase, nze sooka neesonyiwe. Era Kadaama kye yakola ng'abulookinga omusajja, ng'abulookinga ne famire y'ab'omusajja, nga bonna abateeka mu kibulooko, ng'asigaza online boyfriend we yekka gwe yali asigala ndowooza ng'ayogera naye mpozi n'abafamire y'omukyala. Munnange ng'omwami asigaza baana ng'atandika kuddukanya bulamu bwe mpola mpola. Kaakati zino ssente Kadaama ze yamusindikiranga ez'emyezi 3 egyasooka teyaziryanga. Omwami ono oba kaabugezi yamugiranga oba muli yafuna ekyebikiro nti mu maaso eyo mukazi wange ayinza okwekyanga munnange n'ayagala ate okunsuulawo. Omwami ono yatereka ssente zino. Abaana be tebasomera masomero ga bbeeyi, bali basomera masomero ga layisi, ate nga naye asobola okuyiyayiya wano ng'omusajja n'atetenkanya. Akasente kano omukyala ke yamusindikira teyakakozesa, yaterekako ko. Era Kadaama ono yagenda okwekyanga mukyala we ng'omwami ono ayinawo akasente akasooka asobola okubaako n'ekyagattagatta mpola mpola. Munnange ng'obudde butambula mpola mpola. Mukazi we nga takyamuwuliza, yamubulookinga n'afuna n'essimu endala agezeeko okumukubira. Omukazi nga kasita ategeera nti bbaawe yakubye nga n'ennamba eyo agibulookinga. Buli nnamba bbaawe gye yakozesanga ng'agibulookinga, tayagala kumuwuliza, anti ye ali eri mu mukwano ne ka online boyfriend. Kamusuubiza ensi n'eggulu, kamusuubiza okumuwasa, kamusuubiza okubeera naye, era kamugamba nti bw'olijja ku airport munnange nze nja kukunona bannange nkuwase biki bingi bye kamusuubiza. Famire ye agyerabidde, abaana be gye bali abeerabidde nga ye tayagala na kumanya. Ebbanga lyetooloola, omwami afuna omukyala kubanga munnaye mukazi we Kadaama yamugamba wasa. Agenda okulaba ndowooza ng'emyezi gitambudde takyawuliza mukazi ono. Omwaka guweze n'agamba naye omanyi kampase. Omwami kyava afunayo omukazi, n'afuna omukazi omulala n'amuteeka mu nnyumba, era Mukama n'amubeerera wa kisa, n'akola ennyumba n'agitereeza, n'agikuba pulasita, n'agisiga kalangi, naye n'akola emirimu gye mpola mpola. Si mugagga naye kale kwegamba yafunamuko ka progress ng'omusajja. Wali eri Kadaama mukyala we yamuleka n'avaawo ate naye yongeramukko katono, ate nga ssente zize ng'omusajja. Munnange kontrakiti y'emyaka 2 eya mukazi we Kadaama etuuka akaseera eggwako. Era Kadaama ono mukyala we bwe yatuuka ku airport, online boyfriend ye yamukima. Amazima gali nti ssente mukazi we ono Kadaama ze yakola talina yadde n'ekikumi kyalinawo kati, yadde n'ekikumi kyalagawo nti emyaka 2 gye namala e Saudi
nakola ssente bwe ziti oba ze nnina? Tewali. Ka online boyfriend ndowooza kamusabangayo ssente n'akawaayo ne kamugamba kino ng'eno bw'akawa ssente zonna Kadaama ng'aziteeka mu ka online boyfriend. Kati bwe katuuka ku kisaawe kamulinda Kadaama akomawo bambi era ne kamusisinkana bulungi nnyo ne kamuwahaaga nga kafunawo takisi ng'ebatwala mpaka ewaka online boyfriend gye kasula. Ekiro ekyo gwasiiba guseka nga Kadaama essanyu eringi omuyimu ogw'amaanyi abeera ne ka online boyfriend nga beekuba matooke nga bali mu mukwano bali mu kwekola bwekozi beepiica bwepiica. Kaakati ka online boyfriend kano katuuka ekiseera kasaba Kadaama ono ssente. Kamugamba njagala ku ssente so kompe ku ssente nina ebintu bye njagala okugula nga kalowooza munnaye Kadaama ndowooza mugagga. Kadaama akagamba yinga ssente mbadde sirinaawo. Akamugamba toyinaawo ssente gwava ku kyeyo so gamba nti toyina ssente. Akagamba nti mbadde sirinaawo ssente sizirina. Ssente zisinga obungi nakolamu kino endala mbadde nkusindikirawo nze wano wendi ninamu 7,000 nga Kadaama alina 7,000 mu nsawo. Sebo ye online boyfriend nga abala kimu ssente nga kamugamba kale nga online boyfriend ono tafuna olugendo ng'afuna olugendo ng'amugamba nti njagala gendako ko safari eyabadde amusuubiza okubeera naye era nga Kadaama enguguze zonna zituusirizza wano ng'abaze nti akasente aka 7,000 gy'alina agenda kugulako engoye ezigenda okumubeeza mu bufumbo buno bw'agenda okulandika ne online boyfriend. Atandikirawo nga lowoozawo ebintu bye bigenda okukola. Kumbe online boyfriend akitegedde nti mission ye yawedde amaze okumulya ate nga Kadaama alaga talina ssente. Online boyfriend nga tasuulawo Kadaama ng'amugamba nina safari gye ndaga naye simanyi ddi we ŋŋenda kukomawo. Kadaama nga mugamba kansigale wano ewaka ojja kunsanga nga online boyfriend mugamba nkuleka mu nnyumba yaani onzibe nkuleke nsange ng'ennyumba nkalu. Genda ewammwe. Toyina wammwe? Oyina ewammwe genda gy'oba obeera. Bwe naaba nkomyewo nga nkwetaga jja kukubira. Nga online boyfriend bakeera enkya ku makya ng'akwata Kadaama amukwasa nguguye gye yakomyewo naye keesi okuva ku kyeyo ng'amuteeke obugoye bwe bwabadde mwebuli ng'amufulumya bweru nga online boyfriend aggalawo nnyumba ng'atambula agenda. Kumbe gano gonna magezi gaakwegobako Kadaama ono. Ekisooka nga mukazi mukulu akuzeekuzeemu. Ekyokubiri talina ssente. Ekyokusatu akavubuka kaaliko kato nga kaaliko kato Kadaama nga tebamugoba ebweru. Kakati Kadaama bwe bamugoba agenda okulaba mu butuufu talina waakudda ng'ensi emufundiridde. Kyava akubira mukwano gwe n'amugamba munnange nakomyewo naye mbadde nsaba nzije ntuukireko keeyi ewammwe ewuwo naye saagala kutuukira waka waffe ate n'ewa bba wange saagala gendayo kati kuba nabadde nzija saamugambyeko nti nzija nga mukwano gwa mugamba tewali buzibu jangu. Kadaama afuna ka takisi bulungi nnyo ng'agenda mpaka wa mukwano gwe ng'abeerayo. Kadaama abeera mu Uganda okumala wiiki nnamba nga mu butuufu n'ekyokulya abungeeta kibungeete ng'asabiriza mukwano gwe yalina okumubeezaawo. Obusente buno 7,000 bwe yali alina nga bw'alyako mpola mpola. Essente zimukenderako asigazawo 23,000. Agamba naye kyekimbonyaabonya nga naleka omusajja e Uganda. Kiki? Naleka omusajja e Uganda kaŋŋendeyo ndabe nalekayo amaka n'abaana nga Kadaama teyeesitula essente ze yali asigaza nga tazirinnyamu transport mpaka mu maka ge yali bbaawe gwe yagamba wasa. Nga Kadaama atuuka omwami yali awo nga awujjadde n'omugole nga balaba mukazi ajja okulubbuuta n'ogukeesi agenda okumutunuulira nga ye maama w'abaana be Kadaama eyamugamba wasa ye agenda mala emyaka 6 ku kyeyo. Munnange ng'amugamba ate ggwe kiki? Nga Kadaama amugamba ssebo nkomyewo mu maka gange. Omusajja ng'amugamba mu maka gaani? Maka gaani g'okomyewo nnyabo?
wagamba mpase ogenda malayo emyaka 6 kati ate ozungu olagawa. Kadaama nga amugamba nti nze ssebo gana amaka nninamu abaana aba nabazaala era gana amaka twagazimba ffenna, tosobola kera ku makya ntandika kugamba nti ssebo ogangobamu. Omwami n'amubuuza nakugoba budde ki? Mbadde mmanyi wagenda okugasuulawo byava mu kamwa kugwe kennyini nali nkugobyeko. Kadaama ng'agamba ye tayagala kumanya, akomyewo okufumba mu maka ge akomyewo okufumba. Omugole nno naye ali wali ateredde entende, olubuto lumwewanise bwe luti, ali lubuto lukulu. Kadaama akomyewo ayagala kuyingira mu maka, naye ng'omugole ono oledi omwami yamunyumiza byonna ebyatuukawo. Era omugole yali omu ku baali bawolereza bbawe, n'amugamba nnyabo, ebintu byonna byewagamba omusajja yabiŋŋamba, wamugamba awase kubanga wali ogenda malayo emyaka 6 ng'ofunye n'abavubuka abalala baakola ki, abalala abaali batandise okukukwana. Okitegeera kati ogamba otya nti okomyewo waneeno mu maka gano? Abavubuka abadde bakusigula tebaatuukiriza bisanyirizo kati omwami bumusobedde, agamba tamanyi kyagenda kukolera mukazi ono. Mu butuufu amwesibyeko, ate ayinza okumukola ekintu ku lw'obusungu. Amukolere ki? Byebyo si Omaiko Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera, mwebale kwekumira ku mukutu, mwebale kusubscribe nga sako n'okuba nti ate mu followinga. Mbaagala nnyo nnyini ddala. Omukama Katonda abankuumire, abankolere obulungi obutagambika. Mubere bulungi, mweraba. Peace and love.